ko kabira ka Fangon Forest olunaku olwajjo omukulu gwe bayita Kasuku yavuddeyo n'atangaza eggwanga n'agamba agayina mbujjuvu leero agenda gatuwa gabadde gatya gagamba nti emmotoka za Alien Skin ezisinga bagenda zisika olira story ya Alien Skin ne motoka nanyini motoka najagala Range Rover gye babikula eyo nyina gireeta encha kuba owa Ford ajagala teyaggwayo owa Range Rover naye ajagala teyaggwayo ate ne bagijjako ebintu bonnet ne bagijjako bumper ne bazijja wana bagamba when it pours it rains it pours. So eyo story nja kubangi batandikirako awo olunaku lw'enkya then kyekirala kyesitayogeddeeko wano kale embeera bwe yabadde Kasuku ng'atangaza ng'ayogera ku nsonga za Alien Skin ng'ali mu kkomera ng'agezaako kugamba ebyaliyeni babitwala bangi boogeddeko nti ne Land Road wasula agamba nti akooye abalenzi abo bingi byonna kati eyaguza Alien Skin abaddewo ku kooti n'atangaza nti emmotoka wulira bw'eri Kabonge Motors ne musajja nedira mamba ne musajja businessman ndiringa mu bya motoka tu-importinga tu-exportinga mu nseze enjawulo Alien Skin nze muguza emmotoka ziringa 4 Range Rover nze nagimuguza Ford nze nagimuguza waliwo Nissan Patrol nze nagimuguza waliwo ne BMW ya wansi sisikakaaga nze nagimuguza okumuguza kitegeeza nti nyinza okujja nti kuba emmotoka ezo tezinza kuba nti zange zonna naye oyinza okuba nga oyina mukwano gwo emmotoka emukwatidde for so long tingawo walaba Benz Ford mukwano gwange emmotoka yali emukutte for so long ate ayagala gitunda bwamu America ne mugamba nti nze njafuna omuntu agigula ebiseera ebisinga nze nziza nnyo ba celebrities emmotoka kale yoyo Kabonge ng'agezaako okutangaza kituufu Alien bamubanja agamba nti emmotoka kituufu ziriko ebbanja naye ebitundu 9 ku 10 Alien School emmotoka yali yazi sente nga yazimalayo nga bamubanjayo akatono wulira abira muganda wange ebyaddala ebyo tetujja bigendamu nnyo naye Alien Skin n'agisiima ne tutegeeragana ne nannyini motoka oyo ne muleeta ne tukwatagana tuwandiika bye twawandiika ne sente ne bamusasulako ezasasulwa well emmotoka ebanjibwako tetuganye wano e Uganda enfuna yaffe si nnungi bangi nnyo bagula emmotoka naye nga tebaziguze cash abanjibwayo tetuganyi ku Kasuku byayogedde ogamba otya naye ekiruma nti mwami Kasuku ne Range Rover kale babanja akasente akatini nnyo wa Range Rover twagigula miliyoni 5.5 nesasulwako miliyoni 4 za cash kitegeeze emmotoka ya Alien Skin kyaba yagala ogikola kyonna akikola babanja sente tebabanja motoka tegeera era ne tukola agreement emmotoka inosasulwa balance oyo emmotoka webanga like mutegeeraganye nti mu period bwetyo ojja kuba omazeyo balance n'atakuwaayo waliwo akantu ke bateekamu nti bateekamu ka interest ebbanga weribanga liweddeyo kati twategeeragana ebbanga naye n'abanga liweddeyo Alien Skin already okukola ki okuteekamu ka interest naye mwami Kasuku ebigambo byayogera noza ye amaze googera tabinaako omutwe n'amagulu emmotoka ya Alien Skin yagigula weera ebanjibwayo era egenda sasulwa kubanze nga tanafuna bizibu bino yaŋŋamba Kabonge mpaayo ebbanga ttono nnyo okitegeera akyatugamba eyaguza Alien Skin era nkubira omulanga mukulu wange ali US nanyini Ford bamugumiikiriza Ford egenda sasulwa balance waayo maybe ayinza okuba yeyamugambye tetumanyi naye kyembagamba nze netadde sigamba nti netaddeyo bwetezi mu mawulire naye ne Alien Skin n'abaana be bonna nze wali bampita muzeyi Kabonge bamanyi nze mbaguze ne waaba agenda sasula emitwalo 5 oba 5 nga giri ku balance ya motoka ne ogenda n'ogamba nti ogenzeyo weka nga siriiko Alien Skin takuwa balance oyo mala kubaawo mukulu Kasuku nsaba weetereezeemuko ku information gye bakuwadde emmotoka nze nazitundayo bananyinizo mbamanyi abamu ba Luganda ate ne Alien Skin muganda waffe obanze muganda wange ddala emmotoka zigenda sasulwa omuntu wabanga ali mu kizibu ng'ekyo kyalimu ekomera ebeera ntaana
mukulu Kasuku abantu bakutunuulidde towandikomeredde munno. Story ya Alien Skin n'emmotoka nanyini mmotoka najagala Range Rover gye babikula eyo nyina gireeta encha kuba owa Ford ajagala teyaggwayo yampadde sente kuba emmotoka ezo tezitundika. Range Rover eriko ennamba z'e Sudan nyo omuntu ajja n'akuwa sente mu mmotoka eyo y'e Sudan kuba ne batesasudde musolo aba munno. Tetwandyagadde tukomerere Alien Skin because naffe yatuyamba twali twagala sente nakwate milioni za 4 mu cash yazijana mu banka nazituwa tubanjayo esente ntono milioni nga 15 oba 10 setubanja kati omuntu naye abakuyambye ku milioni za 4 kati gwe emilioni 15 zo sente kuberi oboze taga oyinza n'okuba walina ekizibu ekyali kikutunze emmotoka eyo so oboze taga mbadde njagala tumalirize tugamba tubeere kimu fena tuli bannayuganda ate tuli baganda abasinga obungi tetwekomerera misumaali tuleka oli aveeyo era Alien Skin waba asigadde mukomera katugeze emmotoka ezo tezigenda tezijja kuva wezirinza ate era sika public nti onamwanja ku pressa ono yamuguza emmotoka zonna yaguza Chief Medi bonna yabaguze emmotoka bonna nolwekyo ono tabadde tabanja ata era yewunyiza nyere kyasizo muleeta kumanyawo ebigambo n'enkolagana n'emukwano gwe fena tuvude emmotoka mukimanyi